Waziri otya okulika birthday y'omutabani jebalako jona jolustake ngalo tubulire ekiri emukono ebyokwerinda basattira lwa ttaka lya bitongole kutwalibwa genda maaso. Aneyanziza nnyo mwami Charles James Senkubuge ne mwannyinaze Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Assault TV. Endoliito z'ettaka buli lukya wano mu disitulikiti ey'Emukono zeeyongera. Wabula nga zino okusingira ddala ziri mu magombola okuli Nakisunga ne Nakifuma, mu byalo omulinga Nakifuma, Nagojje n'ebitundu ebirala ng'ekimenyedde. Kino kitakuza abatwala ebyokwerinda mu disitulikiti ey'Emukono ku ngeri ki gye bayinza ate okukwatamu ensonga eno, era kino kibawaliriza okuba olukiiko olw'amangu okulaba ngeri ki gye basobola okutemamu empenda. Bano bategeezezza nti ekisinga okubalumya omutwe ate abantu abenyigidde mu kutwala ettaka naddala okuli ebitongole ebya gavumenti okuli amasomero, amalwaliro, ebisaawe, ebitebe by'amagombolola ate be bakulembeze bennyini omuli ne bassentebe b'amagombolola. Okusinziira kwatwala ebyokwerinda mu disitulikiti ey'Emukono baddiso Lieutenant David Segi Saakone Namala Patricia Ngono ya DPC we Nagalama bagamba nti bakizudde nti abanyazi bano ab'ettaka bwe bategeera nti families zino zirimu obutakkaanya ezawaayo ettaka eryo, olwo ne babaako be bakwata ne babakozesa endagaano ez'enjawulo, olwo bo ne batekinga over ne batandika okuyiribya abantu ng'enjogera bweri ennaku zino bweri. Mu lukiiko luno olw'ebyokwerinda bano baliko ensonga ze bayogeddeko era nga twakitegeddeko nti waliwo ne ssentebe w'eggombolola emu eyakwatiddwa mu nsonga eno nga mu kiseera kino ali mu kkomera. Katulabe embeera nga bwe yabadde mu lukiiko luno. Loan repayment should also be synchronized according a total amount of 1 billion. Should I think let me now? What they have to give us the land grabbing. This is a very serious issue here. It's a very, very serious issue. Our institutions are threatened at schools now. Another challenge we are having, our leaders being part of these brackets, the politicians. The major challenge is land dealers. We have a group of land dealers, to ensure I think they are brokers who penetrate families. They take advantage of some confusions or misunderstandings in the families, grab like two members, sit them aside, write an agreement that you have sold to me 5 acres of land, without the consent of the entire family. By the time you know, there is a grader on the ground. There is a maize mill. Gyebuvuddeko minisita owa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi bwe yali mu kibuga Mukono abakulembeze bamuloopera ensonga eno n'ategeeza nga gavumenti bw'egenda okukola kyonna ekisoboka okulaba nga naddala ebifo ebyo ebirimu enkaayana ate balaba engeri gye bayita ba government valuers basobole okulaba nga bafuna akasente ate akasasula ebifo ebyo. Ebisaawe bingi, amasomero mangi wano mu disitulikiti ey'Emukono biri mu lusuubo ng'essaba yonna bigenda kubanga nga abazadde abawaayo ebintu ebyo ate abazzukulu basitudde enkundi nga baagala okweddiza ettaka eryo kubanga nga bagamba nti we liri litunda nnyo. Over to Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga.